Lino ly'essanyu eritayinza kwerabirwa mangu abawagizi ba FFK Sserubogo eyali yakalangirirwa ku bwa ssentebe bwa disitulikiti y'e Kayunga mu kalulu ka bonna akaaliwo mu January w'omwaka guno. Era ono yalayizibwa mwezi guwedde nga 18 okutandika okuweereza abantu mu kitundu kino. Sserubogo ebadde enkola ye ey'okukeera okusaala era alese agambye n'omukyala amutegekera ekyenkya kyokka omukyala alabidde awo nga bamuwa amawulire amabi. Kati muganda we akeera ku makya akeeza abaana bagende bakuula omuddo mu nnaanansi ezo kati ng'amugamba nga abatwala mu nnaanansi nibadde nkyali mu nju mpa abaana byakulya mwezi olaba akomawo agamba la ilaha illallah ngenda okutunula nnengera omuntu alengejja waggulu omutima gunkubidde bukubizi nti FFK yeetuze sigaze nakubuuza kumakya nze ndowooza ali ku muzikiti asaala n'oluggi ati katukulika enzigi bbiri kuliko luno lwayitako olweno n'olweno kati nze nayisa ku lweno siiraze nzetegeera. Tuba tulina meeting wano ezibaddewo ez'emabega sembyeyo abadde tayogera tazogereramu nga ye abavice yakola ki abadde ayogera kale meeting zino ezibadde zisembayo kati nange nyinza okikwasaganya ku ekyo nendowooza oba the man has piled the stress. Waliwo bangi ababuusabuusa nti Sserubogo yeetuze era nga balowooza nti yattiddwa buttibwa olw'ensonga ezeekuusa ku nkaayana ku ttaka mu kitundu kino. Mpulira okutya mu nze okuba ng'okufa kutandise bwe kuti okutaliiko tusaba lipooti zikolebwe naye ate era n'ezinaba zikoleddwa tetugenda kufuna nze ndowooza tetugenda kusigala nga tulina emirembe muffe kubanga naffe era bagenda tukola kyekimu singa kiba nti kiriko we kiva. Chairman w'Ero C5 ne bamusanga nga ali ku muti waggulu ensi efuna ekifaananyi nti oba yeetuze tulowooza nti kirimu ebirala nga Kayunga bwe tugimanyi erimu entalo z'ettaka nnyingi erimu bamafiya bangi kati ensonga ya FFK Sserubogo yeetaaga okunoonyerezaako okumanya ki ekiriwo ddala ekituufu. Abamu tulowooza nti waliwo ekiri emabega w'ekyo kye tulaba. Kyokaldisi w'ekitundu kino agamba nti okufa kw'ono tekulina kuyingizibwamu byabufuzi era n'asaba bano basooke balinde ebinaava mu kwekebejja omulambo n'okunoonyereza kwa poliisi. You know, our people, everything is political. Some people interpret it in different situations, but it's true this person angry himself. Tetugenda okukola tugenda twala bode tugitwala emulago bagikebere tugenda kutwalako abantu babiri balera tujja komyawo omulambo wano n'okuguza tujja kuguza. Bannabyabufuzi abalala abamanyi Sserubogo bamukungubagidde era ne basaba okunoonyereza ku nfa ye kukolebwe mu bwangu. Tusubire nti ate okunoonyereza kunaayanguwa eggwanga litegeere kubanga munnange abantu bangi bazze bafa obanga battibwa naye poliisi negamba tunoonyereza okunoonyereza tekuggwa. Famire z'abantu baffe bano ne zisigala nga tezifunye bwenkanya nga tezimatidde abantu baabwe bano baafa batya. Wafiiridde Sserubogo abadde yakamala ennaku 28 zokka ng'aweereza nga ssentebe wa disitulikiti y'e Kayunga.